Ekisinga okunuma mu byonna nti maama ne taata twali musanye litasangibwa. Lwaki asaanyawo ekintu kye batuuyanidde abantu ababiri? Byafa ateekeko ofiisa asoloza ebintu abisoloza ng'ani? Tala nti musiru. Kubanga omusajja oyo nagenda omunoonyerezaako talina mulimu. Ffe nga ffe abaana twali twaleka maama waffe asoloze nga tetuli ku sayidi ya muzeeyi kubanga nze mbadde njagala nnyo maama wange. Genda kukkiriza kitange wadde mulekwa taata talina maama talina ki bazadde be baafa ate nga maama bonna yabaziika. Ekintu kya kitange kiba kyange. Okira kubanga sinza akkiriza omuntu webwenu tali ekintu kya kitange. Yatwala omusajja omusiguze ewa jjajja mu kyalo e Kabale. Oba yagala divorce kati biri byabadde aguze polotiyeri wali mu kakajjo ebwebajja kalina satazitwale nalekere muzeeyi ebintu bye ng'omusajja akulakulanya abaana be. Kubanga omusajja alina osajja alaata ayinza kuleka muzadde w'omu okusigala nga ali tokyadde ate omulala nga ali ayeka. Ekisinga okunuma mu byonna nti maama ne taata twali musanye litasangibwa. Kwa nsonga mu nsi yonna ebintu bya ssente ebisinga okutulugonya abazadde baffe ng'abaana. Tulaba nti abazadde bange bona nkola ki? Mbaagala nze ng'omwana. Naye ekisinga okunuma nti maama wange yali 2016 nafuna nabeera ng'alina omusajja oyo gw'alina omusiguze oyo gwe nasangibwe nga omusiguze yamutwala 2016. Kati maama wange mwali mubeera mwenna? Maama yali abeera ne taata. Kati nze maama ne musanga n'omusajja awo ku Busaafi. Bwe bali bapangisanga ebiseera kubanga polote eya wansi awo bagigula 2010 endala wali eri 2009 okitegeera. Kale kugamba bakola bonna muzeeyi nga talya nga yeerumya kati muzeeyi wange ali sokamu ate ate nze maama wange mumanyi ate ne taata wange nkola ki mumanyi ne baganda bange nabo bakola ki bonna bamanyi embeera zaabwe. Ffe ng'abaana ne tulanyama ne tumugane maama kino kyokola si kirungi nga musanze n'oyo omusajja omusigizeeyo Singi John yeyita Singi John Eric kati bapangisaawo Makerere ki awo Kikoni we babeera. Nze nesigala nga nsiga nesakitwala nga kikulu nti kirage ki kigambe muzeeyi wange omusajja n'okireka nenkireka munaye kubanga nange ndi muzadde okiwulira ate nange ngenda kukola ki genda fumbirwa ndi muwala kubanga omwana omuwala asaana ne nyina. Maama weyagenda mu kooti n'ekimanya ng'ayagala divorce ne bakola ekikujjukujju awo ku Mwanga tu. Maama taata n'agaana osayininga kati bo bano ab'okumwanga tu bo ne basayininga bo nga bo bakoze divorce naye nga muzeeyi tataddeeko ki omukono ng'ozo ndaba embeera ya Uganda. Kyobola njagala ne Nakalema yenna gy'ali awulire n'ensonga alabe lwaki abalamuzi abo bateekako omukono ku divorce ate nga muzeeyi takoze ki tataddeeko omukono. Era maama okuleeta abaana abasajja owulira Mustafa Ruku okujja basolooza ebintu bya tumukwasibwe Brody kubanga maama ye mwetise Ivas taata wange ye tumukwasibwa ani Brody. Maama yali mukazi mugate yali wampeta okiwulira. Kati we bakula ne bakulaakulana muzeeyi kati ffe mu Banyankole omukazi n'omusajja wompasa gwe Faruku oba olina okuneesiga okitegeera. So ne babeerawo nga beetwalangako divorce ne maama waffe. Kati nga mukulu wange gwenzirako ayina ebyona ng'adda ku sayidi ya maama nga mugamba maama tetwagala okole ki divorce nga tubibikabikawo nga bateekamu ssente ndowooza owulira enguzi ya Uganda nga wenkikugambye nga muzeeyi ajja abeera muzeeyi abulira enjira awa Pasita Kiganda era awo bamumanyi mu kyaki ya Kiganda muweereza mu kyaki ya Kiganda era musajja wattu yeesonyiwa ebintu byaki bya maama. Naye twagenza okulanga maama poloti z'abadde asolooza mu ye mwaka 6 baawe ono omusiguze ate yakola ki yasayininga ng'atunda ate ng'omusajja oyo yeekweka okitegeera. Kati nga maama wabeera ne driver tayagala ffe abaana twogere naye. Nze mbadde nkolanga ne maama wange mwagalanye taata wange mwagalanye naye kisinza okunzijja mu mbeera n'obulumi obw'amaanyi bwenna mu mutima nti maama wange lwaki asaanyawo ekintu kye batuuyanidde abantu ababiri kubanga Faruku zino saaga owompasa omukazi omulungi azimba bbaawe sikola ki kusaanyawo ebintu. Era nze kisinza okunzijja mu mbeera n'okubuuza abasajja abo oyo omusajja gwe bayita simanya yani Frank oli wabadde alese mbajje akubizimbe byaffe ateekeko ofiisi asoloza ebintu abisoloza ng'ani? Tala nti musiru gw'osoloza ng'ani nga nannyini kintu waali. Era maama musabi we mukwatira nanyini bintu wali bbaawo
poloti ye kizimbe kye structures ze okitegeera okwata otya ebintu by'omusajja n'ogenda go n'olumba bali bakangene mu covenants mu baana amateeka babeere nga basoloza ebintu byange mu kikujukuju lwansonga nti mama twamuyita tutuule naye nga maama tulabe engeri gye balina okwasaganya ki kubanga tebyali tusse mawulire ndi asoshem tuli bawala babiri abalenzi bana eri mu bufumbo yagenda n'abaana ki yagendayo ne Emmanuel ne ani ne Robert aina amaanyi aina kati emyaka 18 ono mu Adibayo kino ekito kyaffe kyemanywera kifaanana muzeeyi nga omulabo kiri mu P5 kiri myaka 12 kati maama balisomerawo ku Lubaga bwe basomera bali mu bisulo era bulijjo badde babeeranga ne taata ki omuto aweerera abadde taata ng'ate maama tayagala kola ki ate nga yabadde asoloza ebintu emyaka nga wogende wa maama kati kangambe nti nze nga nze musalyanga mama wange nga tanzikiriza yingira mu nyumba ye kitawo teyazimba wano naye nga munaye waliwo omuntu atayagala lavu ya maama we faluku nze nzize kubuuzaako ze kundabako olina okunyaniza tolina kungobatula kuba nti wafuna ki okutegera kati ekyanumanga ngenda nga omusajja oyo ali mu kumalawo maama kubanga omusajja oyo nagenda omunoonyerezaako talina mulimu maama yamuwaayo omutwalo genda olye genda okole kino banaye teryanguze njogera mazima nga nze alina embabazi mama yakera mama yanzala yanetike emyezi omwenda mwagala nnyo era nze amufaanana mu baana be naye ate amanyi ndi ku mazima naye omusajja ono ye ekigendererwa kye yajja kufiiririza omanye omusajja omufeere wajja oba omusiguze kati gwe faluku ojja kunsigula oba oze kumbalako famire toze kumbalako nti you love me kubanga sinze muwala omuki okitegeera tosobola nimbye faluku tekisoboka so omuntu yena ajja n'ekigendererwa kye ate n'omusiguze yandibadde agamba kale nzize bami nenyingira amaka g'omusajja oba kansigudde mukaki mukomusajja babale maama agezi omusajja tetumuyinaako buzibu najjayi yatwala maama waffe ne maama waffe yandibadde ng'omukazi omugezigezi naga kati nsoloza bintu byatumukwasibe kubanga Eva si next of kin mweze yamuteekako just as next of kin okitegeera nga nakugamba nagamba kansigale nga nteeka sente ku account kulakulanya abaana bange baba mama tetumuyinaako buki buzibu ne oba ne taata bafunye ki ebintu bino bye basolooza akedi zino zivaamu sente mmeka omwezi ekinene nnyo zirimu miliyoni nga 7 kati sente zino ani azisolooza era zigenda ffe nga ffe abaana twali twaleka maama waffe asolooze nga tetuli kusaidi ya muzeeyi kubanga nze mbadde njagala nnyo maama wange naye nagenza okulanga omusajja ali mu kubba maama buli kyagula omusajja ayagala ateekeko ate nga kitaffe tateekako mukono nendaba nga kikoze eki kiriso wathe okitegeera ani nga maama katwe nayita ku maama njogereko naye nga tampa time adduka buddusi wandaba sigenda kwogera n'oyo mwana sigenda kwogera n'abo baana okiraba lwansonga katwe twayogera netuga muzeeyi ne muzeeyi twagala beere ng'okulakulanya ebintu byo because you're the head of the family omuntu yenna nga gwe taata ngaola taata waffe President Museveni bwatufuga tulina omugondera okitegeera tagenda agamba Janet genda okole ki webale nnyo kyovola era mutabani we omukulu oyo Kine Lugaba okiwulira ti yakola ki okiwulira yali ku ntiko okitegeera so kati wali wembasanze kyekyaliwo ekituufu awo mama yali alesa abasajja bano benakugambye abafere bano abefula abasolooza bano abefula batya bano ababefula ba lawyer mba property manager ate nga tatudde naffe ate nga tetubamanyi kubanga yabaleetanga muzeeyi agenzeewa kubuulira enjiri ne bapasita Kiganda n'abaleeta kukola ki ng'abagamba nayisamu ebipapula nga biraga bapangisa kuva ne leero kusente mwere nga muziwo ono nze sikyayagala kulabika mu kisenyi ng'ayagala kukozesa ekikujukuju sente akole ki azitwalirani azitwalire bawe yakulakulanye ebyewaabwe ate kitaffe kati nze munaye sigenda kukkiriza kitange wadde mulekwa tata talina maama talina ki bazadde be baafa ate nga maama bonna yabaziika lwaki yasayininga nakera ku makya nagamba maama mwagala ate ku ssaawa esembayo n'amulinnyamu n'amuyisa maaso era omuntu webwera asolooza atya ebintu bannaye gwanga mundaba omuntu webweru asolooza atya ebintu faruuko n'abitwalira omuntu waki omusiguze nti abirye tetuli basira abaana yes above 18 niwe mba ndi ya 3 ekintu kya kitange
kiba kyange okiwulira kubanga sinza akkiriza omuntu webwenu tali ekintu kya kitange even gama above 18. Kati lwaki mmwe muli ku sayidi ya taata? Nanti kati maama omusajja nga we nakugambye nti maama alina omusajja omufere ffe maama waffe tumwetaaga ffe ng'abaana okiwulira naye maama njagala yeetereze atule naffe ng'abaana mu meetings nga bwe yatuzaala n'ekitaffe okiwulira tukanye sente zibeere ku akawunti emu kubanga ebyapa biriko abantu aba babiri kale anyway biri ebyebweru byaguze temuliiko muzeyi teyasayininga naye nga kuliko tumukwasibe ki Evas nga ojjukira ye mufumbo naye yasigala kozesa linnya lyaki lyampeta okiwulira nga akozesa ekyo kikujjukujju mbagenda kino aye kyasinga okumalamu obusungu bw'okukubira essimu Faruku kubanga ali omukwano gwange ogwa ngempe namba yo nga mpulira mbu baagala kutta taata wange mubali bagenda mutta era nino driver wa maama bali bamuyita Joseph kati last year nga 2016 maama emotoka ya Land Rover yagwa kabenje nga atuta omusajja omukyazi waabwe kakasa I'm for real evidence nzina n'ebifaananyi tubiina maama mwe yakola ta yatwala omusajja omusiguze ewa jjajja mu kyalo ekabale ekisizeeyo ng'agenze kola ki omukyaza ne tukimanya ekyembi bambi ne bafuna akabenje nga bakoma emotoka yonna n'egwayo eri wakaire wa maama eri mu lujja Land Rover era ne driver bambi olunaku lwe yafuna akabenje n'agamba nze nkoze ki nkitadde kati okitegeeza maama wo tayawukananga twasigala nga tumulekanga maama akole ki adukanye property kubanga nze yagezaako okukola divorce n'enkigaana akola kya divorce ate omusajja gwalina nga mufiri kubanga nkugambye nze ndi muwala maama namulaba andi yayagala divorce agenda akwasaganya ebintu oba yagala divorce kati biri byabadde aguze polotiyeri wali mu kakajjo ebwe bajja kalina satazitwale nalekere muzeeyo ebintu bye ng'omusajja akulakulanya abaana be kubanga omusajja alina osajja alata kati mwe kiki mwagala abapangisa bakole abapangisa baffe twagala maama atule ne taata bafune akawunti emu kubanga babigula bona sente baziteekeko joint account maama oba yali aloni ng'agamba alina looni tujja genda mu banka tukebereyo tulabe documents tugende tufolowinga amateeka tulwedde okusasula ki looni kubanga maama wange tayinza kugwa mu ggwanga nkola ki ng'amulaba so tolina buzibu na maama wo just oyagala ebintu bitereere nkugambye maama wange mwagala naye nze sigenda kukkiriza maama wange okola ki okuzikiza ekintu ng'amulaba kubanga olaba abaana abasajja bajja ku mission n'agamba nti ngenda solooza gina emyaka ogenda kukwera nga sente zo zonna bazimazewo bawa abeera waka naye omusajja nedda omusajja abeera waka sofa abeera maama alina olukusa okufuna omuntu yenna gwayagala ye dembe lye naye ate Faruku toyinza kumpasa n'ensolo zeewo n'entwala omusajja mba nkuyisiza amaaso obala kyekibaluma kyekisinga okunu